okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mulabi waffe wa 3ABN TV njaga kulamusaako mu linnya eddungi ennyo erya Mukama waffe Yesu Kristo ate ne nkwanirizaako ku programu eno ensulo ey'enkya. Programu ekuwa omukisa okutandika olunaku nga weewonga mu mikono gya Katonda. Manyi bangi abatatera nnyo okufuna biseera ebyo, naye waakiri wano ku 3ABN TV omukisa gubeerawo bulijjo nti tusobola okutandika ekiseera eky'emisana awamu naawe nga tubaako ekyenjawulo kye tuyiga nga Mukama Katonda alina obubaka bwatusibirira ate obw'okututambuza bututembeese paka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Erinnya Ssemambo Peter, nze ndiwo enkyene ya leero okuweereza. Nkwebaza kubanga kwoli. Ennaku zino zonna gyagamba omwaka guno gwonna ng'ekkanisa wano mu Uganda Union tutambula n'ekitabo kyakubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri. Kale nno tetujja kwawukanako ne bannaffe abazze baweereza mu wiiki eziyise, era naffe tugenda kutambulira mu buufu bwe bumu obwo. Okujjukizaako katono nti tuli mu kubikkulirwa essuula ey'okutaano era omwo mwe tugenda okutambulira. Kale nno gwali gyali njagala okusaba wewombeeke ate tuweeyo okusaba. Kitaffe omulungi, tukwebaza kubanga okkiriza ne bukya Mukama. Mukisa guno gw'otuwadde tukkiriza nti tukyalina byeyagala tuyige enkyene ya leero ate era tutambulireko. Beera wamu naffe nga tuyiga, otuwa Omwoyo Omutukuvu atuyigirize mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Olunyiriri olwatuweereddwa olw'okujjukira luli mu kubikkulirwa essuula ey'okutaano, olunyiriri olw'okuna awamu n'olwokutaano. Bayibuli eyogera ebigambo bino. Bayibuli egamba nti nange ne nkaaba nnyo amaziga, kubanga tewaalabika eyasaanira okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Omu ku bakadde n'aŋŋamba nti tokaaba, laba empologoma ow'omu kika kya Yuda, ekikolo kya Dawudi yawangula okwanjuluza ekitabo n'obubonero bwakyo 7. Ebigambo bino biva mu ssuula eno ey'okutaano. Mpozzi nga bwe tunaagenda maaso n'okulaba nga tuyiga, Yokaana omwagalwa awandiika ebigambo bino ng'ayolesebwa ebigenda maaso mu kifo ekitukuvu. Abamanyi ku Bayibuli kyeyigiriza ku kifo ekitukuvu, tumanyi nti mu kifo kino mulimu ekifo ekisooka ekiyitibwa ekifo ekitukuvu n'ekyokubiri ekiyitibwa ekifo ekisinga obutukuvu. Naye ebigambo bino bimwolesebwa okulaba biki ebigenda mu maaso mu kifo kino ekitukuvu. Ennyiriri ze tulabye zitulaze Yokaana ng'akaaba nnyo, ng'akaaba amaziga kubanga waliwo ekitabo ekyaleetebwa ne wabulawo ayinza okukyanjuluza. Kankusomereko emabega ennyiriri zino ezisooka nga 3 ate tufunire eddala bulungi ekifaananyi ku biki ebyali bigenda mu maaso n'embeera eviirako Yokaana ono okulaba nti akulukusa amaziga. Bayibuli egamba mu lunyiriri olusooka nti n'endaba mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo yali atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu, ekisibiddwa ennyo obubonero 7. Ne ndaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi ddene nti, ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo 7? Ne wataba mu ggulu newankubadde ku nsi
newankubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Kakati embeera yeeyo eri mu ggulu. Ekitabo kino kirabika nga Katonda Kitaffe akikutte mu mukono gwe, naye nga mu bonna abaliwo mu kiseera ekyo tewalabikawo n'omu ayinza okukibembula obubonero obwo wadde okukisitula wadde okukitunuulira mu bonna abaaliwo. Kino nno kyaleetera Yokaana okwoza ku mmunye. Lwaki Yokaana atuuka ku mbeera eno ey'okukaaba etulagibwa mu lunyiriri olwokuna? Yokaana ateekwa okuba alina kye yategeera nti ebintu ebyali mu kitabo muno byali birina akakwate ku ye oba ku lulyo lw'omuntu, era nga ategeera nti okubeera nti tewali asobola kubikkula kitabo kino kirina akabonero eri olulyo lw'omuntu akataali kalungi. Sinakindi tusobola okugamba nti kitegeeza olulyo lw'omuntu terulina ssuubi bwe watabaawo ayinza okubembula obubonero buno omusanvu. So mu byokuyiga byaffe ebya wiiki eno tujja kutunuulira nnyo ennukuta eno eya musanvu, naye mu byonna tukimanyi bulungi nnyo nti musanvu mu byawandiikibwa eba eraga ekintu ekituukiridde obulungi. So Yokaana bw'alaba nga tewali ayinza okubembula obubonero buno ku kitabo kino, tewali ayinza wadde okukitunuulira mu abo abaali mu ggulu, abali ku nsi ne wansi w'ensi ng'olunyiriri bwe lutugamba, n'akaaba nnyo amaziga. Naye olunyiriri olwokutaano lutulaga nti omu ku bakadde amugamba nti tokaaba, n'amusongera ku mpologoma ow'omu kika kya Yuda. Bw'otunuulira Oluganda luno engeri gye luwandiikibwamu, omuntu yandibadde asobola okugamba nti twandigambye nti empologoma ey'omu kika kya Yuda, naye omuwandiisi w'Oluganda yagamba nti empologoma ow'omu kika kya Yuda. Abamanyi ku bintu bino ebimu ku byo ekitonotono mu Luganda waliyo kye bayita okuwuntuwaza. N'oyogera katugeze ku kisolo naye kugamba n'okyogerako ng'ayogera ku muntu. So engeri eno gy'awandiikamu nti empologoma ow'omu kika kya Yuda kyali kiraga bulungi nti ono ayogerwako si mpologoma nga bwe tumanyi empologoma, naye yali alabika mu kifaananyi eky'omuntu asibuka mu kika ekya Yuda, ate era n'amuyita ekikolo kya Dawudi. Ono empologoma w'omu kika kya Yuda era ekikolo kya Dawudi, Bayibuli egamba nti yawangula okwanjuluza ekitabo n'obubonero bwakyo omusanvu. Ateekwa okuba nga Yokaana ekyo kyamuzzaamu essuubi, ate n'amaziga ge yali akaaba wamma nga alina okugassa ebbali. Lwaki? Kubanga omukadde ono yamulaga nti waliwo essuubi eri olulyo lw'omuntu, era ng'essuubi eryo tuliraba okuyita mu mpologoma eno, empologoma w'omu kika ekya Yuda, oyo ekikolo ekya Dawudi. Njagala okwanjulira nti oyo si mulala ye Yesu Kristo Mukama waffe, ajja nga alagulwako mu byawandiikibwa ebitukuvu mu ngeri ez'enjawulo
era nga bwe tuyinza okusoma mu Lubereberye essuula ya 49 olunyiriri olw'omwenda n'olw'okkumi olwanjulira Yakobo waba ayogera ku mwana we ono Yuda mu ngeri ey'obunnabbi Omwoyo Omutukuvu ng'amulaga yayogera ku mwana ono Yesu Kristo ng'amwogerako nga empologoma ekyali kiraga kuba bwe twegendereza empologoma nfuzi ate mpanguzi ne Yesu Kristo bw'atyo ebyawandiikibwa bimwogerako nga omuwanguzi eyawangula ku lw'olulyo lw'omuntu okuyinza okuddamu okufuna essuubi n'okweyagalira mu buwanguzi kubanga Mukama waffe Yesu Kristo yawangula. Bwe tutunuulira erinnya eddala erituweebwa mu lunyiriri luno, Yesu Kristo ayitibwa ekikolo kya Dawudi. Ekikolo kya Dawudi ekitegeeza abantu abasinga tuyinza okugamba nti kino kitegeeza nti asibuka mu lulyo omuli Dawudi. Naye ate si ekyo kyokka, okubeera ekikolo ekya Dawudi kisobola okutegeeza ate era nga kitegeeza nti Dawudi asibuka mu ye kubanga ye Yesu Kristo kyekikolo ate Dawudi mwakola ki? Mwasituka. Mu bufunze ekigezaako okutulaga nti Yesu Kristo yaliwo nga ne Dawudi tannabaawo kubanga era bw'oba ogenze n'osoma Isaaya 11:10 ate Yesu Kristo ayogerwako ng'ekikolo kya Yese. Ate nga Yese tukimanyi nti mu Yese mwe muva Dawudi. So olabira ddala nti obuvo bwa Yesu bwa dda na dda. Kyokka ate mu Lubereberye eri essuula ya 49 ate yamwogeddeko ng'empologoma mu kika kya Yuda. Kale olabira ddala nti bwe tugezaako okumanya obuvo bwa Yesu Kristo olabira ddala nga obuvo buno bwa dda na dda. Waliwo ennyiriri ezannyumidde ennyo nga nzisomako Yesu Kristo ng'abbinsana n'abasajja Abafalisaayo. Kampitireyo katono nze kusomere wamma naawe ojja kwewuunya. Bayibuli eraga nti oluvannyuma lw'ebyo tewali yaddamu kumubuuza kibuuzo kyonna. Matayo essuula ya 22 bwe tusoma ennyiriri okuva ku 41 nga tukkirira wansi, Bayibuli egamba nti Abafalisaayo bwe baakuŋŋaana, Yesu n'ababuuza ng'agamba nti, Kristo mumulowooza mutya? Ye mwana waani? Abafalisaayo bano ne bamugamba nti mwana wa Dawudi, son of David. N'abagamba nti kale Dawudi mu mwoyo kiki ekimuyisa mukama we? Yesu Kristo abagamba nti bwe muba mwogera ku Kristo omulokozi nti ye mwana wa Dawudi, ate lwaki Dawudi amwogerako nga mukama we? Bw'agamba nti Mukama yagamba mukama wange nti tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndissa abalabe bo wansi w'ebigere ebyo. Kale obanga Dawudi amuyita mukama we, ali atya omwana we? Oba oyinza okugamba nti kale ate kijja kitya okubeera nga mumuyita mwana we? Yesu Kristo agezaako okurizoninga n'abasajja bano abaali bagezaako okumuyisaamu amaaso nga kwegamba okutegeera kwabwe bakukomya ku Yesu Kristo omwana wa Yozefu ava mu kika kya Dawudi, nga kwegamba awo we bagezaako okumulabira, bagezaako mufutyanka okulaba nga bamuzingazinga, okumanya kwabwe bakukomyawo. Kati ye kyava abagamba nti Kristo mumuyita omwana wa Dawudi, naye ate Dawudi ye bw'aba amwogerako amuyita mukama we. Kale bwe kibeera nti mwana we, ate kisoboka kitya okubeera nga mukama we?
kale awo wetutegeerera amakulu g'olunyiriri luli mu kubikulirwa essuula ey'okutaano olunyiriri olw'okutaano nti Yesu Kristo kikolo kya Dawudi. Kye kino kyagamba Dawudi yamulaba nti ye mukama wange nava mu ye. Kati agezaako gamba Abafalisaayo nti nammwe mulina okukitegeera nti ono yali mukama wa Dawudi nammwe mukama wammwe. Era Bayibuli egamba nti tewaaliwo muntu yenna okuva ku kibuuzo ekyo kye yababuuza ne bye yabaddamu eyaddamu okumwaŋŋanga ng'amubuuza ebibuuzo ebirala nate. Tusobola okugamba nti Yesu Kristo yamala eggobe mu kibya. Naye amannya gano gonna agayitibwa mukama waffe Yesu Kristo, ekimu ku kye galaga olunaku olwaliro kye twagala okutunuulira nti Yesu Kristo muwanguzi. Ly'erinnya eryo empologoma ow'omu kika kya Yuda. Bayibuli gwe tugambye nti yawangula, amwogerako nga omuwanguzi. Kale Yesu Kristo olw'okuba yawangula, Yokaana yalina okulekeraawo okukaaba amaziga. Mu lutalo luno olunene we tuli wakati w'obulungi n'obubi, wakati wa Kristo ne Sitaani, amawulire amalungi gali nti Yesu Kristo ye yekka asobola okubeera omuwanguzi eri Sitaani. Ennyiriri zino kye zigezaako okutugamba nti olw'okuba ye yekka eyalabika asobola okukwata ekitabo kino n'okubembula obubonero, tujja kwongera okiraba gye bujjako mu maaso awo, kabonero akalaga nti yekka yali ayinza okutuyamba okuwangula omulabe Sitaani, kubanga yali amaze okumuwangula era nga ye yekka yali ayinza okujja ekivume ku mpisa ya Katonda Sitaani gye yali amaze ebbanga ng'ayonoonye. Era ku musaalaba e Gologoosa Yesu tumanyi nti we yafuukira omwana gw'endiga ng'eyattibwa, tujja kwongera okukiraba. Naye ki kye nzijayo? Mu Yesu Kristo mwe tufunira obuwanguzi bwaffe. Waliwo ennyiriri endala ezitwogerako ng'abakyayinza okuwangula naye ng'era tuwangulira mu mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo yennyini ayogera mu Yokaana essuula ey'16 olunyiriri lwa 3:3. Yokaana essuula ey'16 olunyiriri lwa 3:3 agamba nti bino mbibabuulidde mubeere n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde ensi. Kale olaba nti ne Yesu Kristo kennyini bw'aba ayogera naffe ku nsonga zino ez'obuwanguzi, ensonga ez'okuwangula, tatugamba kuwangula mu ngeri ndala yonna. N'obuvumu bwe tufuna okulaba nti twaŋŋanga embeera eri mu nsi eno, okulaba nti twaŋŋanga ebikemo omulabe Sitaani byatusindikira, tufuna amaanyi okubyaŋŋanga olwa mukama waffe Yesu Kristo, kubanga yawangula n'atufuukira ekyokulabirako eky'obuwanguzi gye tuli, nga tubeerawo nga tutambula nga tukimanyi nti empologoma ow'omu kika kya Yuda, ekikolo kya Yese, ekikolo kya Dawudi yawangula, era mu ye naffe tusobolera ddala okuwangula. Ebigambo ebyo bikulu nnyo kubanga bitujjukiza nti ensi mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yagisanga nga si nnyangu, erimu okuyigganyizibwa, erimu okubonaabona, naffe tukyayinza ogisangira ddala ng'eri mu mbeera efaanana bw'etyo. Bye bigambo byayogera mu Peetero ekisooka sura za esooka olunyiriri 21 ng'abyogerako ng'agamba nti kubanga Yesu Kristo yabonyaabonyezebwa bw'atyo abeere ekyokulabirako gye tuli, era bwe kiri ne kaakano naffe mu mbeera zaffe, nti embeera zonna ze tuyitamu, ebiyiganyizo byonna bye tusanga, tetulina kwennyika bwennyise mu nnaku, tetulina kukaaba bukaabi maziga nga Yokaana bwe yali akaaba, naye tulina okuba n'essuubi nti
tuyina yawangula, tuyina roadmap ey'obuwanguzi mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ennyiriri endala ze nnyinza okusoma so okuzisomako wano mu kitabo ky'Abaruumi. Pawulo awandiika ebigambo ebirungi ennyo, ebigambo ebizzaamu amaanyi mu Baruumi essula ey'omunaana. Baruumi essula 8. Nja kusoma lunyiriri olwa 3:5. Pawulo abuuza ebibuuzo ebikulu ennyo buli Mukristaayo by'alina okwebuuza ng'agamba nti ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku, oba kulumwa, oba kuyigganyizibwa, oba njala, oba kuba bwereere, oba kabi, oba kitala. Nga bwe kyawandiikibwa nti tuttibwa obudde okuziba, okutulanga ggwe, twabalibwa ng'endiga ez'okusalibwa. 3:7 n'agamba naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala. Ayogera ku Mukama waffe Yesu Kristo. Ayongera okukkaatiriza ensonga nti obuwanguzi bwaffe bwonna obw'engeri zonna bwe tuyinza okwetaaga okutuukako, naddala mu lutalo luno olunene wakati w'obulungi n'obubi, tubulaba mu buwanguzi Yesu Kristo Mukama waffe bw'afuna ku musaalaba e Gologoosa. Newankubadde ng'omusaalaba abantu bayinza okugulaba ne bagwogerako bye bagwogeddeko, eriyo n'abalowooza nti kyali kikolwa kya bunafu, naye ate mu mbeera eyo ey'obwetowaze ne Mukama waffe Yesu Kristo okukkiriza n'afa mu ngeri efaanana bw'etyo, ffe ng'Abakristaayo abakkiriza mu Kristo Yesu ate tulaba nti awo we wali amaanyi ag'obuwanguzi bwaffe. Era njagala okumaliriza nga ngamba bwe nti ono yawangula ku lwaffe. Lwaki? Kubanga ye teyalina kibi kimugwanyiza kugenda ku musaalaba, naye yagendayo lwakubeera nze okwonoona kwange olw'okubeera okwonoona kwo bye byamutuusa ku musaalaba. Kale n'olw'ensonga eyo, oba ye yagendayo olw'ekibi kyange, ate nze sigwanidde kugenda ku musaalaba, kubanga waliwo yagugendako n'anfunira obuwanguzi. Lwaki seesiba ku oyo? Lwaki seekwata ku oyo? Lwaki teweekwata ku oyo? Naawe osobole okwetwalira obuwanguzi buno Mukama waffe Yesu Kristo we yatukolera edda nga tulwanagana n'omulabe Setaani. Kale obuwanguzi we buli. Njagala okukoowoola enkyene ya leero nti ng'ogenda okusimbula okuva ewakaawo okweyongerayo yonna gy'olaga mu mirimu gyo n'ebirala byonna ebigenda okutwala, otambulire mu maanyi nti wafuna obuwanguzi mu Kristo. Okkirize Yesu Kristo, obuwanguzi obwo bukubalirweko. Bw'onoogaana okukkiriza Kristo, obuwanguzi obwo togenda bulozaako, so nga ate weebuli bwabuwa Mukama waffe Yesu Kristo yabutufunira. Kale nja kusaba weewombeeke, tuweeyo okusaba nate twewonge eri Mukama Katonda mu kiseera kino. Katusabe. Katonda waffe omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza olw'okutuyigiriza enkyeno n'okuzza emmeeme zaffe n'otuzzaamu amaanyi nga Yokaana nti awataali ssuubi walaga akabonero ak'essuubi nti Mukama waffe Yesu Kristo yawangula, era obulokozi bwaffe buyimirira mu ye kubanga yatuukiriza ebyetaago byonna omuntu bye yandyetaaza okusobola okulokolebwa. Tujja gy'oli nno mu kiseera kino Mukama nga tusaba nti tuleme okukaabanga olw'ebiseera eby'omu maaso, kubanga wawangula omulabe Setaani n'onyweza obulokozi bwaffe. Tukwebaza nnyo Mukama, weebale olw'omukisa ogwo bwe watuwa okulokolebwa mu Kristo.
mu Kristo Yesu mukama waffe, amiina. Webale nnyo, webalire ddala okwekuumira ku 3ABN TV. Kwagaliza olunaku olulungi n'emikisa gya Katonda gibeere wamu naawe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.